nti omuntu akubuuza ebibuuzo mwegendereze binnyonnyola ekyo kyali munda. Mukama waffe Yesu yagamba mu kitabo kya Luka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'45 nti omuntu omubi ebintu ebyo ebibi abijja mu tterekero lye ebbi gwe mutima. N'omuntu omulungi ebintu ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi era siru gwe mutima. N'akola conclusion nti what fills in a man's heart the mouth speaks. Ekijjula mu mutima gw'omuntu akamwa ke kye kafulumya. Tolina bw'obuusabuusa kivudde mu kamwa ka muntu. Abantu abamu beesiganya abantu leve eyawaggulu n'alowooza nti kyagambye kituufu, abalala bagane nga kyagambye tekimugyamu. Okimanyi Musumbe okwolana abantu ebigambo slander, ebigambo ebyo byonowayiriza omuntu biva ku mutima gwa bujja. Of course. So buli omu alina wajja etterekero. Kyobola Katonda yatuwa solution. Renew your what? Your spirit. Musabe Katonda renewing. Atugamba mu Romans 12:2. Do not be conformed to the standards of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Kati omulokole yenna ali mu byekisiru, bitabo bya kisiru ebyo. Sabe essaala eno. Tomanya lwadda ekiro kyonna oba olunaku lwonna essaawa yonna asobola okudda. Essaala yeesa ebeere bw'eti. Please renew my mind. Obwongo bwange bujjudde kasasiro nti tokola. That is the mulokole who has the will. Yes, nze nzikiriza buli muntu asalawo Musumba nti ekintu kye bayita okurenewing obwongo bwo kiyamba ggwe. Naye bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo ekya Romans kimayiza kigamba that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nti okwagala kwa Katonda bw'onoba n'obwongo obutali renewed waliwo ebintu byotagenda tegeera. Ebintu byotagenda tegeera byebyo. Era gendera abantu abakyalina endowooza z'ekirogo mu church nga ze mu church gye bali nga alina endowooza y'ekirogo bagamba Katonda yamba yeyamba. Addira mulokole munne n'awulira kyagenda kuba agenda mu mbaga oba agenda kyonna ekirungi oba agenda kulinnya nnyonyi n'agamba nti oyo nga yagenda okufumbirwa fire. Mulogo